Hello. Ali special nnyo munaffe ono yakuba ennyimba ezo okuva ku ntandikwa yange okutuuka kati ono ya programming ennyimba ezo. Aha. Ye munaffe abatamumanyi bulungi oba obadde omuwulira ye Professor Hane Sensua. Kakati njagadde abantu b'Kinoni wano waliwo ebyafaayo byange bingi. Olutalo lwatusanga wano ne tusibirawo emyezi 5. Kakati era twagambye ne bannange bonna ab'amatende twamaze okukkiriziganya nti ekitundu kyaffe ekigenda okusooka nga tukomawo ku stage kigenda kuba mu Kinoni. Mwekubireko mu ngalo. Kakati mbadde njagala abalage lwaki tumuyita Professor Hane Sensua mu ndongo eno agenda okuyimbiramu ate akulaga obukugu bw'alina mu gita. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mazima akwagalira ddala n'amagezi gonna n'omutima ogwo. Nze ndabanga era waloosaako ekyo bakituufu. Kati ky'olina okukola abakusunguwa kibabuulire. Ogaana ng'okugjayo muliba oyitangayo. Nondabako tendyeko ennaku zino ndi mulimu. Professor Tobalira Robina osanze emirundi emingi batalina kigendererwa. Kakati erinnya abalenzi balyonoonye enneeyisa bweri si yesaanidde. Bw'afuna bw'ati omukyala gwaganza bw'abitakolo ekyana musiibula. Naye emmeemeyo pene eri ku musembeyo layini kwoli kigoba enduufu nnyo. Litangayo Robina teri kabiyeeka kuyitira emingi byekulaanize.
Professor. Abanyamba de Professor Hanesensua bulijjo. Ofuyeyo ka sente. Ofuyeyo. Kale kankwebaze mu lulimi olugita. Sizono sasa abali. Sebo nze mufuye leka abali. Nze nkufuye wa manebaza. Kale sebo kateke mu nsawo. Webaze ne bali bebaze babadde ne bakuwuliriza. Nebazeeko n'omukyala yasinza okufuwa ennyingi aliwa ayambaddeko fiire enjeru obadozinya amazina agamuttaawo neba ne profesa n'abakyala kategeezaki webalinyo abali ddala obadde oyagala omukazi amwebaze mu ddoboozi ddene ani kite okyali mufumbo kulindako nawe ebibyo biwedde kyekimuyisa profesa